Balwalwale kati lwawudde tekitegeeza kwetikula kye baalika bakutisse kubooko kwetungira lubugo ku lubuto nze nno kendabye olusedde mukkirize nzite ku bigere oba oli awo nkomewo ate mbanyumize biki byendabye ekyoto kyengina kumanya yettendekero lyokka erigaba okumanya n'ofuuka omumanyi okuva mu nju yo n'amawanga okwetooloola ng'olijja kubamanyi ate abatendekeddwa ekimala nga bakulembedde Dokita Kaddwali Yankoona asiga okumanya entakera ogwaffe tugutandise wagugo gwa kutyaba nkumanya ng'okuvujjirira bwekitiibwa kya Buganda ateekeddwa okkiwanirira ng'oyita ku nnamba yaffe eya 0777 akiwaniridde leero mukama akuwe omukisa butereevu mukama kuweeho omukisa bw'ati akiwaniridde leero aneyongera okubeera nga neebaza bannakyoto ky'okumanya mwena gye muli eruuyi eyo mwebale nnyo mwebalire ddala yeebale Lugaba kiwa mirembe era kawa migero Donda Namugereka bw'ati agereka ejjembe ly'enkoko mwatulabayo ate bw'alijja ku mutwe n'alyoka aliwangiza ku kugulu oyo nno wa buyinza era w'amaanyi nnyo ffena tumwebaza n'okubeera nga tumutendereza yeggulu ddene yeggulu ligamba aneyongera okubeera nga neebaza butereevu tubeera tutandise puroguramu yaffe oluwombo lw'olulimi ku kyoto ky'okumanya luba luwombo lwa lulimi oba oliawo ne mukadde waffe omu amasama sekandi kakembo Juma abeera sekandi kakembo Juma oba oyagala oba toyagala n'olwekyo amasekandi ono ye musama ono nno si musama wa kudiibuuda nsimbi wabula ono musama wa kwagala lulimi lwe ate n'okubeera nga aluvujjirira ono nno ye musama yekka gwe tuyina atannabeera wa kudigida naye ate owo olulimi wamma sekandi kakembo Juma ssentebe w'oluwombo ate weebale nnyo weebalire ddala kubeera musama twetaaga abasama kati abawera twetaaga abasama bagambe nti noono musama wa lulimi noono n'oli n'oliffe twakuwa ebintu biri bye tuwulira nti ate oyo musama mu kuvujjirira ebimansulo kati twagala omusama w'olulimi nga bw'olaba omusama waffe sekandi kakembo Juma abeera sekandi kakembo Juma ye musama w'olulimi Oluganda weebale nnyo kakembo ate weebalire ddala naawe tukyetaaga naawe omulala agoberera munnakyoto obeere nga weegatta ku basama bano naawe obeere omusama oyo nno ye ssentebe w'oluwombo oluwombo mba ntegeeza obutabo bwe lutyo nga bwe lubeera oluwombo lulimu oba oliawo olutaliimu kantu konna yadde kanzaali teruwoomangako kale ale kye tuba tubeera n'omusama ate ng'ono yenna abakyala w'abakyala bonna ye Nansubuga Betty oyo no mukyala musama naye wamma Betty kati twagala abakyala ono nno bw'atyo yakwata engabo okubeera nga akulembera abakyala mwenna era abakoola okubeera nga mumwegattako ate mubeere nga mutabaala naye eyo ono nno nkugambye yenna abakyala w'abakyala bonna yeddira mamba bamuyita n'abakyala w'abakyala Nansubuga Betty mukyala Nansubuga Betty weebale nnyo naawe weebalire ddala bakajjita bakakasirye babikulya abalungi mirimu mwebale wamma okubeera nga munneegattako ne tubeera nga tukoleeza olutabaalo luno n'okubeera nga tukoleeza oluyira lyekkubo lyokka lye twetaaga bannayuganda oba bw'oba ng'oli muganda okubeera ng'okwata kubanga ekintu ekikwatagana n'okumanya lwotukizannyisa nga bw'owulira abantu nga bano butereevu kiba kikutegeeza nti naawe beera ng'obeegattako ate tubeere nga tutabaala nabo okubeera nga tuwangula n'olwekyo ebintu bino tuteekwa kolesamesa tuffe twasalawo nno tubeere nga tugobera ddala olulimi ate olunyaanyimbe. This boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day.
kulwa nakyoto ky'okumanya mwenna nze Dr. Kebbi Baligankona Balamaga mbaagaliza Ssekukkulu ejjudde emirembe n'essanyu naye temwerabira kwekoma bulwadde bwa COVID-19 gondera amateeka g'omwaka gw'olimu okusobola okulaba omupya tusinkaneyo nga tuli balamu. Tusinkaneyo nga tuli balamu ffenna nga tuyingira omwaka omupya. Asinza kubeera nga nnema kubeera nga ngubaagaliza n'okubeera nga mbaagaliza olunaku olulungi nawe bw'oba nga weetaaga ate okubeera ng'oyagaliza bano omwaka omupya n'olunaku olukulu ojja kubeera ng'ojja butereevu mu kasanduuke kange tubeere nga twogera kwa bwereere twetaaga mwagalize ku bannammwe. Bannakyoto ky'okumanya lubeera luwombo kitundu kya 14 kiba kitundu kya 15 kale. Mu bitundu biri byonna ebyasooka yadde nayogera nti kitundu kya 15 nekyali kitundu kya 14 kitegeeza kino kitundu kya 15 kale bwe gubeera bwe gutyo bannakyoto ky'okumanya tewali kuwankawanka tewali wamma kwekwasa ng'oli wamma agira nakugamba nti ate osanzima z'okulya ate omukyala taliiwo teyafumbye bino tebibeeremu embeera y'okutta omukago. Ngenda kubeera nga nsookera mubesaka tutandika akatabo ne munga afata abaali katobe ebyo bye biki ne munga afata abaali katutandike wandiika ekisooka okusisinkana omumizi n'omuwuutanyi. Oli abeera mumizi naye ate ono abeera muwuutanyi. Okuwuutanya kitegeeza oli bw'ateeka emmere mu kamwa n'agikyusa ng'emwota n'agiza ku luba lwa kkono n'agiza ku luba olwa ddyo aba muwuutanyi. Ekyo nno kiba kitegeeza ab'empaka ababiri okusinkana oba abagezi ababiri okusinkana. Oli abeera mu mizi yettooka amiralimire naye ate ono y'oluteekayo abuwutanya n'aliza eno n'aliza ku kkono ddyo n'amira. Ab'empaka ababiri babeera basinkanye oba abantu abagezigezi ababiri baba basinkanye. Kyekitegeeza ate okusinkana omumizi n'omuwuutanyi baba babuutanya emmere naawe n'okitegeera. Tutandike ekyokubiri ekisoko wandiika okwekuula ensimbi. Okwekuula ensimbi. Omuntu okwekuula ensimbi tekitera kubeera kintu kyangu. Ekisoko ekyo kitegeeza kusasula nsimbi nga toyagala ate nga nnyingi eri abantu nga mugundiivu nnyo mu kunyaga. Kwegamba n'ozikuwa omala mukwata mataayi n'obanga anamutuga n'alugundi yeta sente zange zinakulikira naga nenga ndi bubi naye ogenda okukebera ayina akavanga temabega. Awo nno lw'omanya nti okwo kwe bayita okwekoola ensimbi. Kitegeeza kusasula nsimbi nga toyagala ate nga nnyingi. Tweyongereyo nannyonnyolako ekisoko kino okukoma ku munaabo. Okukoma ku munaabo kitegeeza kusuubwa kintu ky'obadde weesunga. Bambi omunaabo nno mu Luganda waliwo amazzi ge tunaabamu engalo bwe gatandika okuddugala ng'abantu bonna banaabyemu tugayita omunaabo. Omunaabo naawe naaba n'olina naaba kwegamba gonna gaba makyafu tugayita omunaabo. Ne mu buufu buno okukoma ku munaabo otuusa awantu n'onaaba amazzi bano ge banaabyemu naye ate n'otafuna. Kale otegeera embeera eyo. N'olwekyo okukoma ku munaabo kitegeeza kusuba kintu ky'obadde weesunga. Bambi obadde weesunga olwokuna oba olwokubiri okubeera nga bakuwa akasente koko n'omulundi gumu mwattu ate ne batakakuwa
kitegeeza wakomye ku munaabo. Aha, abanaakoma ku munaabo ne baloga. Kale teweesunga kyota nafuna oli kyeyava akugamba ettooke balibba kiro nga weebase. Obutaggwa ku bijjulo. Bagamba omwana oyo taggwa ku bijjulo. Omwana oyo taggwa ku bijjulo. Kwegamba obutaggwa ku bijjulo ye muntu okwefuula omugezigezi ku buli kintu kyonna avaayo, kino n'avaayo, kino abatunda enseenene yamanyi ebbeeyi yaazo, abatunda gonja yamanyi bw'ogenda emawokota bwe bamugira ne n'obadondola, abatunda amanda yabakwatira bendera, abatunda engege, empuuta, omubisi kawalagi yamanyi bwe bapima obw'ebitaano wootateekwa kusukka, yamanyi n'ennyongiza so bwe bateekwa ogisaako. Eri abantu munnange nga bo tebagwa ku bijjulo. Ebivulu byonna abayimbi yamanyi. Omuyimbi oluyimba olwaga n'agamba akali ye wano yali alina okukola bw'ati lwakuba ye teyakiraba. Mukulu gundi weebala amagezi g'otuwadde naye kwefuula mugezigezi kabale kintu oba ku buli ekivaayo. Tweyongereyo. Okuvulungutana ng'ayoza assa mu ttaka. Okuvulungutana ng'ayoza assa mu ttaka. Kumala biseera teebereza omuntu oli akutte ebbaafu n'annyikamu engoye n'atandika okwoza n'anyumunguza ate n'ayanika mu ttaka. Si kumala biseera nga muzibe alingiza, usanga muzibe wa liiso limu naye agamba aleka nange mulingiriza ali mu kunaaba. Kuvulungutana ng'ayoza assa mu ttaka. Tweyongereyo. Okwasamirira ng'agabana ebikaawa. Okwasamirira ng'agabana ebikaawa. Kwasamirira buli kiseera. Wali olabye omuntu agabana ebikaawa? Linda ono omwami nja mugamba n'abatwala. Waliwo ate okutunula ng'omukoleze amazeewo, kutunula ng'otangaaliridde. Oli n'atunula ng'omukoleze amazeewo, vanga ku mukoleze ssebo. Owedde akoze enva, akoze ogenda okugirabo ng'amazeewo. Linda bwe banaakakutema nti ne mu sepiki ziweddeyo. Ng'obadde okyalina emmere onaategeera buli obwana bwo bugezi kyeka. Olumu bambi bazadde bano bazibu. Weeterekera akanyama konoolya n'okuza mpola, omugenyi najja ne bakakuggyako ne bakamuwa. Kalaale bw'okalya nga bukyali ne balyoka bakugunda. Bannange, abazadde tekitera kubeera kyangu kumanya kye baagala ne kye bataagala. Omuyiga okuba ogwannamwabukira busa. Bwe tugamba nti omuyigo gwabadde gwanamwabukira busa, kitegeeza kuviiramu awo nga tolina kyofunye. Bambi yayabukidde busa, talina kye yafunyeeyo. Yavuddeyo mu buggo. Wali twagamba tugende ffenna, yabeera ku lugoye sere. Kale katweyongereyo. Ekisoko ekiddako nakinnyonnyola kino okubeera n'ejjo by'omu mutwe, kumera nvi, sijja kirwako, okubeera nga okoma mubire. Bwe tugamba nti nankabirwa oyo gw'olengera akoma mubire, abatamulaba nankabirwa akoma mubire, kitegeeza aba muwanvu nnyo. Oba kyekimu na kiri kye tuyinza okwogera okubeera ng'olusolobyo, kubeera muwanvu. Olusolobyo nga luwanvu muganda wange. Nannyonnyola okusigalako akateetera, kubeera ng'osigadde ku kufa. Sigaddeko akateetera. Akateetera kwe kulasira entunnunsi okukuba. Kyekimu na kiri embeera mbi osigalidde awo naatera okufa, oba osigaddeko ekiyiriitira. Mbwe eriyo abantu abasigaddeko ekiyiriitira.
bulwadde bwa covid bunaatera omutwala. Aha, wamma tweyongereyo okufunya enkogo kuba kudduka. Naye nno kino ekintu abakyogera mujja tuwemula. Kale tekiriimu kuwemula naye mutuvuma okufunya enkogo. Kale embwa efunya lukende. Okufunya olukende waliwo gwe nawulira ng'agamba baali ku mikolo nti ono yaleese omuwala mulungi nnyo, laba bw'afunyizza olukende maama, laba mwaboogezi mulimba oba ovumye. Okufunya olukende kitegeeza mbwa kudduka. Omuntu afunya nkoggo n'oli mugamba akulaga ekitundu kye bayita enkoggo. Kale ekyo tukirekenga homework. Bannakyoto banaakikola ki? Banaakinoonyerezaako okubeera empaladdume y'omuntu. Bwe tugamba nti Dokita Kaddu mpaladdume yennyini. Empaladdume kitegeeza kubeera munene ate ng'oli muwanvu. Oba ndi munene oba ndi mutono, ali w'amanyi. Okuddugala ng'enziiziiri aba yaddugala nnyo. Kiriwa kyemba nkoonako. Nze siyinza kugabana bikaawa muganda wange. Kugambye siyinza kugabana bikaawa. Okuseka amagye mu lukufu. Okuseka amagye mu lukufu kitegeeza kuseka buseko obw'ekirogo. Ng'enseko akakankake. Ye ebisoko lwaki tetukomaawo? Wama tukomaawo, kanzije tukomewo ate tutandike n'akatabo kaffe. Born child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Ku lw'abannakyoto ky'okumanya mwenna Dr. Kebbi Baligayankona Balamaga mbaagaliza Ssekukkulu ajjudde emirembe n'essanyu naye temwerabira kwekuma bulwadde bwa COVID-19. Gondera amateeka ag'omwaka gw'olimu okusobola okulaba omupya. Tusinkaneyo nga tuli balamu. In Bethlehem, so the Holy Bible said. Butereevu mwagaliza bannammwe olunaku olukulu omwaka omujja bannakyoto ky'okumanya mwenna gye muli. Mbeebaza nnyo abagoberera akatabo kaffe. Mbeebaza nnyo abeewaayo okubeera nga bagamba nti bo bateekwa okubeera naffe n'okubeera nga bavujjirira. Omulimu gwe bakola gwa ttendo nnyo. Tukyetaaga akatabo akalala kano tunaatera okukamalako. N'olwekyo bw'obanga owulira olulimi lwo olwenyumirizaamu, bw'obanga owulira ng'eggwanga lyo lyenyumirizaamu, bw'obanga olaba nti omulimu guno gwa ttendo nnyo, bw'obanga olaba nti obutabo buno bulimu ekyokuyiga, ffenno kye tuva tukoowoola okubeera ng'otutuusaako ate akatabo konna. Kitegeeza ki? Oyinza okukwata omutwalo, emitwalo 5, emitwalo 10, emitwalo 2, emitwalo 3 n'ogamba Dokita Kaddu ssente ezo butereevu zibeere nga ziyambako tufune ku butabo obulala. Kale kyonna ky'oba otuwadde tujja kulwana okulaba nti tubaako akatabo ke tufuna kabeere nga katuyamba. Ekitundu kino butereevu kibeera kya 15. Nakunnyonnyodde ekyali eky'15 nali nakola nsobi kyali kya 14. Nali nabuuka ekitundu eky'12 ate ne nnyanguwa. Ekitegeeza bwe mba nayogera ekitundu eky'13 kiba kyali kya 12. Naye okujjukizaako akatono nafundikira nkulaga nti bambi mwana mulenzi yali yayagala munne n'amwagala ebitagambika. Oluyimba mwaluwulira, fiida mutono omuwanvu yakula amaaso nakula namuta, alina ensingo yajjula biseera yakula ebigere bitone birungi,
alina enyindo yakola kiraalo enkozi omwana tugaza kikyala aliko erangi eziriga bulaaka ekyenyi kyafeera kyajjula busonda yakola ekiwattu amakuda matuufu embiri z'empanvu kwenkana obukeedo amabere ge mampi ddala gabiteeka yakola ebisiige omusala matendo olususu lwa fiida lulinga bufumbo abakuba nsigo esimbwa nandisimba enenogako n'ebibala singa bagula muguli nandi muguzi oy'omwana nandisonze nemugula singa banyaga nange nandi munyaze nze nandirwanyi nemunyaga jangu ndabeko fiida omwoyo gunuma jangu nsekeko fiida omutono muwanvu jangu ndojeko naawe omwoyo gunzita jangu mpereko fiida bambi omutono mulungi mbakuba nyonyi munange nandibuusa mbakuba nyonyi ebuuka singa mbeeyo mbakuba mpewo ekuna singa mbeeyo ebirowoozo siri muyimbi n'ebirala bwe bityo nabayimbira singa mbeeyo ekiro ekyo n'emisana singa mbeeyo nalwawoko buno nno bwali buyimba bwe yali awandiikira mwana muwala Fiida abajjukira ebitundu byaffe biri byonna nalwawo nga ntongojjedde n'akapapula okwali akayimba ako mu ngalo n'oluvannyuma nako nakayuzaayuza obulere n'embuyiwa mu bwasooka mba nkyalowooza otulo ne tunziba. Kale tugenda kubeera nga tutandika essuula eddako egamba embalangu y'omuwala. Jjukira teweerabira tuli mu katabo kaffe bakayita omuzimu gwa Kasooba naye nga akavujjiridde ye musama w'olulimi. Naawe beera omusama ate ow'olulimi nga Musama Sekandi Kakembo Juma Butelevu Sekandi Kakembo Juma. Oyo nno yatutuusaako akatabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Essula gye ntandise egamba nti embalangu y'omuwala. Nazuukuka ebirowoozo bitandise okwamuukirira oluvannyuma lw'okunyiibira kumpi ekiro kyonna n'omusana gwako bambi. Ovanga ku birowoozo nga byayagadde okuyingira bikusensere. Mwana wa maama siina kye nnyinza kugamba, ate bwe muyingiramu eby'omukwano oyinza n'okwevuma. Olunaku lwe wazaalibwa n'olyoka omanya nti ensi eroga eri abakyawanisa embugo. Nagogonoka mu buliri n'ensoobolokoka nga nsooyooya ndaga ku kimu ku bizimbe eby'essomero eryatuli mu kirenge. Okugononoka kitegeeza kuzuukuka. Okugogonoka n'okusoobolokoka kwetambula mpolampola ng'osooyooya mpolampola. Bambi nga nsooyooya ndaga ku kimu ku bizimbe by'essomero eryatuli mu kirenge. Ekirenge kitegeeza mabega. Bwe bagamba gundo twamulabyeko kirenge kitegeeza baamulabya ggwerayo. Nga ntuuseeyo natuula nga nanamidde ku ndeeboleebo y'eggulumu okwali ekizimbe kye nakuba amabega nga ntunudde ebuvanjuba. Buli maaso gye geekoonanga nga galengera ensozi eziwangiza eggulu ettwakaavu. Eyo nga ku nkomerero w'ebuvanjuba ng'eriyo ekigo ekyakasavu kanyama w'amayumba ag'amategula n'amabaati.
kyali kyesigamye olusozi olwakiri emabega mu ntabiro z'ebuvanjuba n'ekkono ng'olengerayo akakuukulu k'amayumba ag'amabaati omukungubadde oguyumba ogwa kalina abiri ogw'amategula. Ku katalatalamu akaali kanneesuddeko ku ddi eyo lye yali essomero eddala mu bitiititi eyo nga yeeva akaguudo ne kayita awo mu maaso Kinyana Mpindi ne wennali ne kaweta ne kambukira emmanju mu mbiriizi z'ekizimbe bambi Kinyana Mpindi kumpi nnyo kwe natuula nga tekanneetunga ku luguudo olwali lusala okuva ku ddyo okudda ku kkono. Nawuliranga emmotoka nga ziwuluguma ziyitawo. Awo okunjolekera waaliwo ennyumba nnya ze nalengerangako ebitundu eby'emmanju olw'akasiko akaali keekiiseewo. Ennyumba ennene eya wakati yali ya kisulo ky'abawala ate endala nga z'abasomesa. Mu maaso gaazo yaliyo liganda lya ssajja n'emiti ebyasiikiriza ekiwonvu n'omugga gwamu ate ng'olengera emitala w'eri ennimiro za caayi n'ensuku ezigudde akaleka. Ennimiro za caayi kitegeeza ennimiro ez'enjawulo. Ensuku ezigudde akaleka ziba nnungi nnyirivu zitandikiriza ate okuteekamu. Ganda lya essajja nabannyonnyola luba lusuku lwa nnyinimu oba olw'omusajja. Akasana kaali kaaka kisomerezi. Akasana k'ekisomerezi ke kak'okumakya nga ssaawa 2. Kati ono kitegeeza aba ayogera akasana akaak'empola nga naawe okanyumirwa okkoota. Bwe nagiranga n'engalamira ng'omutwe guli mu bibatu ndalamidde eggulu, nalabanga n'okuwulira abawala ab'ekisulo nga bagolongotanya obulobo baseka baayitawo bagenda emugga. Obulobo ze gundi baketi fedda ze twakimirangamu amazzi nga bano bawala bange bannankabirwa kase tebannazaalibwa, bajja kinnamatovu tebannazaalibwa, batabani bange bano baani Eddi Mubiru kali omukyala ababiri eddoosi mwali temunnabaffe twaliwo kati tukaddiye twawanguka n'amannyo. Dumunawunyirwa kalifuuwa era n'empulira enswagiro ey'obugatto ku lubalaza ku ddyo wange. Nalowooza nti abawala bali be baali batambula serebu oba akadeeyo nga babinuka amasejjere era nga be beemesse mooli n'okwekuba ddikeni. Ebigambo bino okutambula akadeeyo kwe kutambula mangu ate ku misinde. Okubinuka amasejjere kitegeeza baali beeyagala, beegiriisa, batambula beeyagala, beemesse mooli kitegeeza baali bambadde bulungi nnyo. Ekigambo ddikeni kitegeeza obuwoowo awamu n'ebizigo ebyesiigwa naddala nga birimu akawoowo. Essaawa ziba zisemberera 12 era nga nteekateeka okulaba eryandeese n'empunyirwa kalifuuwa ssendabaguzi era n'empulira n'olugoye olukwakwaya ku ddyo wange. Namaguka n'entunulayo, amaaso gange gaatumerigana n'ag'omuwala eyali abimba obuseko ku matama. Yali ayimiridde butengerere antunuulira. Guno si gwe gwali omulundi gwange ogusooka okumulaba. Nedda, nali mulaba mu bbanka, mulengera ku mizannyo, oluusi mu ssinzizo ku Sande, naye nga simusembereranga okuggyako enkya y'olwo lwe twali tuyimbidde mu kitabo ekimu. Yayimirira ng'akutte akalemba n'akasawo mu mukono gwe ogwa ddyo ate ng'awaniridde ekitundu kyo olugoye lwe
n'omukono gwe ogwa kkono akalimba kiba kitambaala. Yali ayambadde ensukumali ezitemagana mu bulago era anaanise empeta eza zaabu ku ngalo emu ne ku matu. Ensukumali ebeera necklace. Ku mukono ogumu kwaliko entugga enyereketa, essaawa etangalijja n'obukomo bumasamasa. Ekiteeteeyi kye kyali luveera kya kipaapaali n'engatto zino zitonsitule abakakondo. Bambi ntandike ekitundu ekye-16 kitabo kaffe Zinunule. Namba yange konfunira abaagala okutuvugirira obutabo obuddako eri 773 ate 27 ate 27 eyo noyo ekyoto ky'okumanya era bw'onkubira oba nfuna ne tubeera nga twogera 773 27 ekitundu ekyo-16 kino kya 15.